Zinatuwa kulevo nga ntunulia butunulizi bantu bali mu church bagenze kuwayo ne mmanya kati ekibbo kirimu emitwalo 3 etyo nga sina kitunulamu ne kati so kigandi kati ekibbo kirimu 10 n'ogibalanga mwegiringa mulimu 10 experience wajifuna njena nze ni n'omusumba yali yangobye ne mu bulokole man of God ne mala okuyimba yanyimbisa enyimba zali ngezo nya kutano ku mukaaga awo bana yimba session 2 ne bantegawe emmere n'endya man of God okusawa y'okuddayo nalaba sente nga basolozeza sente waliwo yawayo ekinana atano kuba kwali kwebaza man of God n'ayingira mu office n'ateekawo ne ba bodyguard amasimu n'agajjako n'agamba oyo mugamba agende. Tulina omuyimbi wa gospel omugwe bandopera ali ku bakazi akwata ababba sente obusoga abuleetawa eno omuyimbi oyo yagenda n'adimbira mu bannabbi b'obuki ab'obulimba nawa boundary yali ayimbira Jinja n'agamba nvudde Jinja nzezeewa e Kampala ne mugamba naye nze mpulira muno nga olina okuyimba mu mawanga gonna naye ng'osinzira Jinja lwaki ogenda eyo twandigenze mukama ajja okubirayo kibooko n'agamba mwanyi naze mumukyali baana bato ffe tuweereza mukama ne mugamba oke yagenda mu bannabbi b'obulimba saa zino omuwala yagwa eddalu okitegeera bulungi yagwa eddalu. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live we are charity begins ku MR Live kwetuli nga bulijjo amanya bampita Rima Sam oba osobola kumpita Metani Krabongo weewaawo twebaza mukama olw'olunaku luno nate nze nzikiriza nti yateekateeka buli nnaku ezijja mu bulamu bwaffe bwe yatuula n'awandiika engero mu bulamu bwaffe naye luno yaluteekamu naye ekyenjawulo ekibaawo kiri kimu olukoleddemu ki oba olukozeeko ki olukozesa kuzikiriza oba kutonda oba kuweesa Katonda waffe ekitiibwa yatutonda kumusinza kyokka kyatubanja olwo nno n'atubaaje ekirala kiri kimu kwagala John 15:12 yatugamba nga bwe yagala ensi nze buli kadde neesigamaawo naye bwe yatutuma twagale buli kitonde gye tusanga naddala bantu bannaffe zikusanzira nkunakuwaliddeko ggwe ayagala ennyo Katonda naye nga wafuuka ensolo eri muntu munno weerimba lekerawo okulimba nti Katonda omwagala kubanga awaayo ekibuuzo awo nkikubuuliza nti oyagala otya gw'otalabangako ng'oyo gw'olaba ate gwe yatonda mu kifaananyi ky'omukyawa. Tubuulire enjiri nga tukozesa buli kitonde era nga tukozesa buli paati ku mubiri gyaffe na buli kye tuyina. Twekeraawo enjiri okugiteeka mu bigambo ne tusimbirawo akaggo omwaka ku mwaka nedda okwagala ebikolwa bikujjuza kyaki efuse kyaki gospel music kyafuse gospel music MR Life awo no weviirayo twagamba ku channel ndo tufa nnyo ku lights ora tufa nnyo ku kye tuwadde ensi yaffe nze kinkakatako okuweereza eggwanga lyange nyongera okujjukiza nti abantu mawano iraba Onkyate Foundation obwana bwe tujja ku nguudo ku street obutalina wa kusula tubuweesuubye ppya era ku obwo 17 oli mu primary level busoma nga tutaddeeko ba secondary na ba university bone 17 bo bonna tebulina basale bwetaaga $5,10,000 kyonna kyoyina mwana wa Katonda ali eyo bw'otoola ensigo eri akaana akato akakatalina zambi naddala oba oweeredde ddala Katonda yatusuubiza era yatukuutira buli asembeza omwana omuto aba asembeza ye kyonna kyoyina buli kaana kayo $3,000 osobola okubeerayo nga nti nedda nze naye emitwalo gyange 10, 20, 30, 15 because bino twabifuna ne tunafuna school fees ate mu obwo tulina mu candidate tuyambeko ebirooto byaffe bituukirire bikadde nkibabuuza ntunagamba tutya nti twayamba nga tetwayigiriza ye enjiri ya Kristo eritambula etya nebula amawanga ng'obwana buno obwenkya temumanyi kusoma biwandiiko nako bivuunula abakulu muje baleko kale sebo mukama yeebazibwe weewaawo kansooke ntooleko wano bwe nti mbasooke bandaye bulungi nnyo abatulaba mwenna sebo nsanyusa okulaba zasinze akabuliro kabadde kawanvu nnyo
amanya Bright Gowa Maleta Apostle nga sinaba kwogerako kigambo kyonna katusooke tusabe essaala. Mukama tukwebaza ku lw'akaseera kano ku lwa Mechanic Labong Foundation, tukwebaza ku lw'ekisa kyo kubanga tukunganye tugenda kusharinga ebigambo eby'amagezi eri abantu Mukama Katonda nga Yesu. Tuwa omwoyo w'okutegeera n'okumanya n'okwawula n'endowooza zitugenda okuwa zibeere nga biva gy'oli Mukama Katonda nga Yesu. Mu Kristo Yesu tusabye, amina. Amina. Yes. Bright Gowa Maleta Apostle, yes. Side wano Bampita King Suleiman Mukisage Emanya. Kukiriza Yusuf Tinka. Kukiriza Yusuf. Abasajja bano bonna bayimbi. Waliwo ekintu ekimbobye omutwe ensangi zino. Naye mbadde swakireta ku mmeeza nga sikolaganye n'abantu batuufu. Singa nvaayo ne nkyogera kengejje sitali nnyo muyimbi wa gospel. Nze gospel wange gwe munyimba muyimbira eno. Simuyimbira nnyo mu church. Nyimba kutendeza Katonda wange mungeri gye nkitegeeramu. Ne bali bannaffe abayimbira ddala ennyimba za gospel mu church nga bagenda ku crusade ne baweereza overnights ne bazikuba n'ebirala. Waliwo ekibuzo kye mbadde neebuuza ennaku zino. Waliwo abayimbi ba gospel bangi nnyo bensanze nga nze okubamanya baali bayimbi ba gospel. Yes. Naye kati bakyawa gospel, badda ku bitamiiza, badda ku nnyimba z'ensi ne church bazikyawa. Badduka bakyawa babivaako ensi yabatwala. Ensi yabakyawa, ensi yabatwala kubanga mu church omuntu omunywevu takkiririza mu kumugoba. Sulemani oyo abantu abadduka mu kanisa engeri gy'alina erinnya lya Kabaka Sulemani ate ye Kabaka King Sulemani takabaka. Lwaki abantu badduka mu gospel music? Osanga omuyimbi yali ow'amaanyi nga tolinawo mulala. Ensonga eyo eyinza okuba nga ennyimpi naye ate empanvu. Tuyinza ogiraba ng'enfunda naye ate engazi. Olw'ensonga nti buli omu yajja okuweereza Mukama olw'ekigendero olw'ekiruubirirwa. Nyinza okuba nga najja okuweereza Mukama nga nsinzidde ku mbeera z'abadde ampisaamu emabega nga naye nabasifunye ssente njasigala nkola ki? Ne wabeerawo oli tageti ye ng'agamba nti nakuba endongo mukangambe mu industry ya Sachula sente ne zigaana. Naye kati wemba mpitidde mu gospel nsobola okuba nga nfunayo akaki ate n'atuuka nazo ne zikola ki? Kati bwe oba osanga nga yagamba n'akivaamu nagamba nti ne wa Katonda teri ki? Teri ssente. Naddayo. So ze nandirowooza ekintu kimu kuba Katonda ayogera n'agamba nti ebirabo byaffe biri tuseguliza. Naye kiriko time. Bwe tojja kuva eri obukire obukizi kigali kitambula. Olina okiwa obudde, olina okusaba, olina okusiba, olina okwenyika mu Katonda buli kyokola. Ng'omusamize oba ng'omuntu omulala yenna wakera ku makya n'akola saddaaka y'ekintu, ffe saddaaka eyaffe bamukusiba na kusaba. Then okulaba nga kyokola kiba anointed oba nga kibako amafuta. So olina okuba omugumiikiriza tekisooka. Obuweereza bwa Mukama ssente zijja era abasajja ba Mukama n'abakyala ba Katonda bangi bamuweereza bakyusiddwa financially. So olina okubeera n'omugumi ogamba nti abantu benze nga ndabako nga bayimba baweereza Mukama mu butuufu abasinga tebali bube. N'ogumira ku ekyo. Nze yandibadde ndowooza yange nti tusigale nga tufokasinze. So akasente kano katawudde nnyo abaana ba Katonda abayimbira mu makyaki. Bagamba nti sika Katonda sika kuyimbira katuuti ewannyo wawo waavu tebunzikira mu kyaki. Nze ngenze. Anti bwe nkonyeka abagala ebyamangu. Ebyo wa Katonda byagumiikiriza. Yusufu. Sewo. Musuddewo gospel music. Sisobola musuulawo. Sisobola musuulawo. Amatendo mugasuddewo mugaye nti sika amatendo. Sika bwakabaka bwa waggulu ebwempulira obukulukuta omubisi gw'enjuki. Kandi ebyensi bino ebya Katonda. Omanyi abantu abamu bagenda bakitaffe mu mwoyo bakoze ensobi nnyingi n'ababuuliza abamu. Nze gwe mulaba wano yenze Yusuf Tinka
ku research Katonda ampaddeyo omukisa okumuweereza. Waliwo ekintu kyetera okwogerako abantu ne bagamba nti n'olulimi lw'Abaganda bagamba kiri mu Bayibuli nti ebyensi bituyigiriza ebyomuggulu naye tekiri mu Bayibuli lugero lw'Abaganda. Kati ekintu kyenjagala okutangaaza abantu abatulaba ne bana bakulu abandi wano Bongo, ekigambo gospel kitegeeza njiri, music kitegeeza kuyimba. Kati bino ebintu abayimbi ba gospel bagenze ne babigatta nti bwe tujje wa Yesu eno, bwe tujje wa Katonda tuba tuzze mu njiri ey'okuteekamu. Oshegera bwe tujje ne wa Katonda tetujja kumubba ne tuyina kuteekamu, tusooka kuteekamu. Yesu agamba bw'ati, mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange mbawummuze. Kati kankuweeyo akalala, weetika ekikoligo kyange kubanga kyo kiwewuka. Kitegeeza omuwa ky'oyina naye n'akuwa ky'ayina. Naye we byawukanira nti ekikye kyo kiwewuka ate gwe kikyo kibadde kikola kitya. Kati tujja mu gospel industry eno ey'okuweereza Mukama nga tuzze kubala kabbo, kubala kiweebwayo. Nze natuukawo ku level nga ntunuulira butunuulizi bantu bali mu church bagenze kuwaayo ne mmanya kati ekibbo kirimu 30,000 ekyo nga sina kitunulamu. Ne kati nsobola okigamba kati ekyo ekibbo kirimu 10 n'ogibala nga mwegiri nga mulimu 10. Nje njiina eyo njiina siti kulagula. Nze mmanya bumanya nti kati bano abagenze oyo wa 2 oyo wa Lwasa oyo wa 5 emba sibalabangako. Kati abantu bagenze ne bayingira music ono nga tebaze mu kuweereza, bayina ke beenoonyeza. Kati ate ebyo ebintu bibiri tebikwatagana. Katonda tebamubba. Kati bw'ojja ng'olina kye weenoonyeza tofunamu, naye bw'ojja ng'onoonya Katonda ate woofuniramu, kuba yaba munoonya bamulaba. Bw'omulaba feeza ne zaabu bibye. Kati bw'omala omuweereza n'omulaba akuwa ziri feeza ne zaabu nga naye bw'onaawaayo mukwano gwa kasente nga bw'otera okumpa kasente. Ne Katonda bw'akola n'atuwa ku feeza. Labongo wenkuletera ekintu ekirungi nenkusigamu oba emmotoka nenkuwaaki naawe otandika okundowoozaako bw'ofunayo akalungi nga naawe okampa. Kati buli otuweereza Mukama nga tetulina bye twenoonyeza naye atukola ki? Atuwa ku bibye. Gospel industry neyonoonesa etya nti abavubuka abali mu gospel beegasse n'abavubuka abali mu nsi. Okitegeera? Ne twekanga nti abantu abali mu nsi bayina ebyabwe ebirala. Akeera ku makya nagaya n'akuba akabaala ke ne bamuwayo 10. Gwe wagenze mu overnight watambuza bigere tebakuwadde yadde omutwalo. Otegeera? N'akeera ku makya afunye kishuga mami kye ne kimwokya. Kyokka ffe Yesu atugamba teri bishuga mami. Okitegeera? Nowekanga afunye promoter amuteekamu ssente. Kyokka ffe ne bya Yesu teri abiteekamu ssente. Ogenda mu studio n'opatikana n'ennyimba nga teri akuteekamu yadde mmeka? Okitegeera? Kati ne weekanga nti omuntu yekka abanga yalina ekigendererwa ekyamuleeta mu ndongo ya gospel nga teyajja kunoonya ssente yanywerera mu gospel. Yusufu, anti oli ajja kugamba nti nze ogenda n'empeereza katuuti, music gwendeeta katuuti mu studio ate owensi gyakoleramu yamukyagi nga kadde kamu okuproduce nga nange gyendaga. Kakati ewa church neyebuuza nti bannanze sente ze nnateeka mu music n'azijja waawo siwe bitabukira awo natandika okubala kasente naye akompitinge. Ekintu kimu kyemmanyi Labongo, buli Omuganda yagenda olugero n'agamba bugubugu si muliro. Kuno ku nsi abamanyi babaddewo naye enkomekkerezo yaabwe ebeera mbi. Kati ebintu bya Mukama ebyawukanira tifa abali mu gospel industry eno tuli mu kuyimba naye ate tweteekerateekera obulamu buli obutakola ki? Tuyimba naye tulina obulamu bwe twetwekerateekera obulala obutaggwaawo. Sirabanga Bayibuli egamba ani yali akyogera mwerabidde n'agamba oba yali Dawudi n'agamba nkuze kutuuka wano
sirabangako mutuukirivu ng'alekeddwawo. Ekintu kimu kyemanyi ku Mukama talekangako mutuukirivu. Wabaawo wagattira. Katonda yakola ebintu bingi nnyo ng'ajja abaana ba Isirayiri e Misiri. Batuuka ku nnyanja kati endowooza y'omuntu gwe ndowooza yo yeekoma. N'ogamba Katonda wano tasobola kumpisaawo. Katonda kino tasobola kinkolera kigaanyi gwamupimirako. Omusajja omu yali abuulira n'agamba engeri gy'olabamu Katonda y'engeri gy'akukoleramu. Bw'omulaba mu levo ya lenti era akuwa lenti. Bw'omulaba mu levo ya mmere era akuwa mmere. Bw'omulaba mu levo ya byonna mu byonna era abikuwa. Kati awo wali enjawulo. Perspective gumulabira Katonda. Musa batuuka ku nnyanja ye yali akimanyi nti bwe yalaba ku muliro wali nga gwaka asobola okwawula ennyanja. Kati ate bali bajjayo eri bo tebannakiraba. Bo abajjayo eri naye ye Musa gwe yalaba wali muliro nga gwaka ekisaka kyaka nga tekisiriira. Gwe yalabako eri mu lubiri ng'afuula omuggo omusota akimanyi bulungi asobola okwawula ennyanja eno. Ekibuuzo eyakuyamba luli tasobola kuyamba kati. Kankuddemu asobola okuyamba sebo. Kati bw'aba asobola okuyamba twaki wenoonyeza amakubo. Kati wano we tusuulidde Labongo nti abayimbi ba gospel batuuse ne ku kigeera kye batannabatuukako. Ne baagala okwetwalira ku kigeera kye batannabatuukako. Osanga omuyimbi wa gospel balina amalala. Si beetowaze boogera nga bwe baagala bayisaamu abasumba abawa obutuuti amaaso twagala kwebaza abasumba batuwa ku butuuti. Mwebale nnyo mwebalire ddala tubassaamu ekitiibwa. Naye Labongo abayimbi ba gospel balina amalala. Byebimu ku bisudde gospel industry eno. Kati bwe bagamba nti bajja okuyimba n'asabayo ku musumba ka transport nti owaayi taata engeri gye nvuze emmotoka atenywa amazzi. Engeri gyenkoze ekimbadde sabayeko kugumuteeke mu mmotoka nzireyo nva kusinza ekigambo malala. Nazosa n'embuuza ekibuuzo. Ekigambo gospel kimanyi. Gospel kyeki? Wazze kola ki? Kubulira njiri. Ye yaani. Ate njiri okugibulira. Papa. Zingane mukyashe mbabuggo. Musumba kamuddemu. Musumba kamuddemu ko katono. Nti bwe tuva ewaka ne tugenda mu kanisa tulina kye tuyita ekiweebwayo. Tulina gye tuyita ensigo. Kyemanyi ku byonna sente ezo zikola ku mulimu gwa Mukama. For example kugula entebe mu makanisa bayinza okuba beetaaza emizindaalo fujirira enjiri. Yes. Kakati nange neetaaga ng'omubulizi w'enjiri kuba nange ndi mubulizi wa enjiri siri wanjawulo ku musumba nnyo. Kituufu. Tukiriziganya akafo kana abasumba bakatunulira nnyo nti kaabwe webale nnyo kugulira community ezitalina Bible kuwandika vanjiri ne bazivunula mu nnimi ez'enjawulo. Musumba leka musumba ono muddemu tujja nedda tujja musumba ono njagala sooka muddamu nedda wona tugenda kujjawo nedda wona tugenda kujjawo. Musumba ono bwe tujja mu kanisa tuwaayo ekiweebwayo tuwaayo ekimu eky'ekkumi tulabe nga at least omulimu gwa Mukama gukola ki gwanguwa. Nange omulimu gwa Mukama gwaneesigisiza okuba nga muweererezaamu ogw'okuyimba simba nnyimba za bbaala nasalawo mpeereze Mukama kuba kye nali njagala. Nkwata akasente ne ngenda mu studio nze sirina studio nensasula 1 million nendicoding oluyimba nfuna bulungi nemmala nenkwata 4 millions of money oluyimba lwange olwandi mulokoleze lyatwala nga lusupportingibwa Mami Gender Chief okuba UK. Oyo katumukubireko mu ngalo mukubireko mu ngalo kyekino amaanyi gakiri kyagenda kyabadde ayogerako geegano nti kiringa omulimi wonookera ku makya n'olima kasooli nga tomanyi oba enkuba eneetonnya n'olabirawo ng'ekoze eki. Omuyimbi wa gospel ajja n'ayimba ng'oluusi tamanyi nti anaafuna ssente n'alabirawo nga Mukama akikoze eki azimuwadde. Yes.
komaka Suleiman naye wenyini akukanyongere wokomya ogambye nti obadde oyongerako bwoti n'ogamba nti omulimi agenda n'alima nga tasuubira n'alinda amakungula omuyimbi wa gospel Godna studio produce good music video olindirira n'akuyita akuyita oyo akuyita nze kyemanyi metaniki ekiri kintu kimu nti nze ntegekako enkuŋŋaana ŋŋaaze oba otegeka enkuŋŋaana okugi nga sinzaaze etegekedde nga mukandi am leading by the Holy Spirit mukama mpa abantu abalina okubeera mu lukuŋŋaana olwo n'agamba King Suleiman mukisa oyandi abavubuka bajja kubeerawo n'abantu bajja atuuka ekiseera nga bakooya enjiri y'okusoma obusomi bayibuli baagala njiri ya kidongo yakuyimba n'agamba leetane King Suleiman mukisa oyo mukama buli muntu gwakulaga yena akuwa obusobozi obumutambuza oba kyetaagisa kyalina amutuusaawo ate amalaamuuza ekyokulabirako yona yali alina waalaga walala mukama n'amuwa transport yabwere y'ekyenyanja nekimutuusa paka gyakola ki gye yeetaaga so wetugwira akabonero weya wano nti abasumba bali disorganized abatuyita naffe abayimbi we are disorganized era nsaba lindako malayo kiri bwe kiti nga nkyali ku disorganized nebaza nnyo tulina abantu abasumba tulina omukyalo omu bamwita Jende Chief right now is making gospel music to be everywhere to the world mwebaza yakolera omusajja video nga talina kyateseko yadde n'ekikumi akoledde abayimbi ba gospel bonna abasinga nga tubateseko yadde n'ekimeka n'ekikumi nanga agenda kunkolera video y'omulogo nga siteseko yadde n'ekikumi okiwulya kuba oli waba alese milioni 3 gwe n'oteekako emitwalo 6 oba toteeseeko okitegeera bulungi so mukama katonda nga woli Suleiman twewombeyo katono nga woli tukusaba Jende Chief obaleete nga 20 kuba wali muntu omu amenyeka tuleeta abalala ba Jende Chief nga 25 Uganda yona kuba gospel asaanawo kanzire ku nsonga eriyo webeera disorganized ekyewuunyisa omukyalo ono Jende Chief amaze ebbanga sponsoringa video ez'abalokolezi obadde naye ate bano abayimbi bano simanyi lwaki erinnya lino tebaliwa kyerisaana Elia Jende Chief kubanga gwe mulundi gwensosa okulya omuyimbi oba abayimbi nga balyogerako naye nga mbogenda mukamoolike kati abayimbi bangi nnyo bayambyeko omuyimbi yasooka okwesa logo ye nga omukyalo oyo tampaddeeko yadde n'ekikumi mu luyimba lwa Happy Birthday nenkozesa neteekamu mu audio Jende Chief abamu abayimbi yabasupportinga nga ssente nga babeereyo mu undercover nga bamanyi bafunye muntu waabwe nga waabwe yeeka kumbe mukama yali amulese wa industry yonna kusimula music industry nze nawulira namugwanda wange Yokana twali tusula naye ebiseera ebyo nga amwogerako kati ngenda okulaba abayimbi batandika omwogerako ulya munkukutukutu naye teri akuwa namba ya simu teri akugamba nempulira nga nzizeemu amaanyi nengamba waliwo ayamba gospel nange nenteeka mu Jende Chief management mu luyimba lwa Happy Birthday ne mu luyimba lw'omwebazangako ne mu video yange gye nakola mukyalo yanyamba nali nemereddwa ogijjayo nampaako ka balance akaali kabulayo nalinga omulema alonze ekigere wamasanyo ge nali ndina okitegeera omukyalo oyo nabanga atugize video buli efuluma saazi neriko Jende Chief awe kyatandikira kunze sewana naye kyatandikira kunze nga ndaba tasiimiddwa nga gwekiwulira ku mutima bamu video batyawo Jende Chief naye bali abayimbi abanene babuku bo baali tebagala bakivuvubye era tebasobola kuba abamu tebamuteekako bakinawulekana kitya kati ate obuzibu bwetufuna ngaffe buli promoter kati sazo ne DJ presenter buli wogenda gambo yali managing yani ya Jende Chief ate omukyalo lusi akolako audio n'akwa video gwetandikira okitegera balina okukimanya abantu bano naye batutawanya enyimba bagamba abali ku management era katusaba ba presenter abali eyo mamya atukolako audio ba presenter babalokole nawe era kintu kidogo management yakasente mama kati omusumba byabadde atugamba nti enjiri ya Katonda etambule lwaki kisokera ddala ku TV gaabwe kati kankojirawo kuba nabo basaba kintu kuba ate nyimba za gospel TV ya njiri chachi yagikola tumalize point ku point katumalizawo tusoke tumalize omusajja ono alina point gye twabuusiza amaaso yagambe naye mubuulizi muweereza talina njawulo na musumba kituufu
sirina njawulo kituufu talina njawulo. Labongo nakugambye Daudi yali akyogera nagamba nkuze kutuuka wano yali ayogerako nintwa experience gyayina akuze kutuuka awo yayogera ebigambo ebyo talabanko mutuukirivu ng'akoze eki ng'abulwa kyakola ng'alekeddwawo. Nina emyaka 2 bukyanzaalibwa ndi mu bulokole. Nina emyaka 2 bukyanzaalibwa ndi mu buki mu bulokole. Tata wange musumba mama wange musumba. Tata wange kati bishop atandisa amakanisa ina amakanisa esukka mwemu. Kati ngenda kubulya bino ebigambo according to experience je nina mu bulamu ne je nina okuyita ku Bayibuli. Labongo omuntu okukeera ku makya n'akola crusade n'agiteeka wali n'akeera nakubya essimu n'akuwa platform n'agamba Bright go amaleeto jangu oyimbe ku crusade nowaba takuwadde yadde 10 muwe ekitiibwa. Tetwogera ku tetunyoma platform eyo. Wendaga Labongo ulira Labongo kati nze kanku ekyokulabirako Labongo fe tutera okuŋŋanya kabbo mu church notakuŋŋanya dde emitwalo 2 mu kabbo ke church ng'okoze olukuŋŋaana ng'ebyuma byokka biri mu miliyoni 10 otegeera nga machine zizokka z'okozeseza ziri miliyoni meka 10 ku miliyoni ezo 10 bala amafuta bala ekifo ogenda okumaliriza wonna ng'ogamba bala omuyimbi waaso gwa gospel uliriza nze njogera ku paati yaffe abasumba otegeera Labongo nze Katonda wampitidde nina according to experience zendabye ogenda okumaliriza nga kasente akavudde mu kabbo tekalina de kikakoze nekitya ekimu kituufu. Kakati yo omuyimbi tatunuulidde gwe kikyoyitamu emabega na platform kijyo muwadde atunuulidde akabbo kano. Labongo kituufu Katonda bwakuwa omukisa lwaki omusumba Katonda akuwadde sente towa muyimbi. Omuyimbi ku lusede yeyereeta oba gwe omuyise maleeto gendako oli muweereza wa Mukama. Ekibuuzo kye nasosobbuuza kiri bwe kiti ekigambo gospel kyeki njiri ekigambo music kyeki dindako ekigambo njiri kyeki ekigambo njiri ye gospel music kyeki music kwe ya muluganda bachokala bate kwe munya okuyimba singing okuyimba kakati tunuleno batulaba bulungi kati uliriza ekibuuzo kyange oli mu music gospel industry ndi mu I'm a gospel preacher oli muki oyo tajja kujja point nze ndi mu gospel ministry mukuyita muki music kati tukyembadde njagala kati Labongo kankunyonyole nze okukwata obukwase platform yange nenkukubira negamba jangu oyimbe ku platform eno basi kuyambye naye mba nkuyise tukwataganire wamu omulimu gwa Mukama tutambule. Nze wendi ku platform eyo gye nategese saze kukola sente Musumba Yusuf kanyongere nguli asokoleke yakomeka ayogedde nyo era sigitegeka nga njagalawo sente kati nze mpita mikwano gyange ginkwatizeeko tusobole omulimu gwa Kristo gukule. Musumba Yusuf kuba Katonda yatuyita ffenna okuweereza. Ekintu kiri bwe kiti baganda bange amanya nze Bright go amaleeto apostle omubwati atakyusa amanya ge olya sebo nkugambye nenkugamba nti omuyimbi wa gospel mubuulizi wa njiri kyo kisooka omuyimbi wa gospel va kubano abanoonya ebyabwe nze ndi muyite Mukama yampita kuva mu ghetto gogambye okulidde mu church ate mwe abakulidde mu church mulina obuzibu bungi nnyo sijenda kubwogerako kambogereko obunafuwe mulina buli kimu manyi kyabwerere si kyabwerere taata kati nze ngamba bwe nti musoka kati nze kyengamba kiri bwe kiti
ate oncamudde nnyo kati nkolereza kati kiri bwe kiti nakugambye nti nze ntegeka enkuŋŋaana nganze omuyimbi wa gospel twabadde twakava eri Antonde owulya bulungi level gye ndiko nga etana kutoka kuyamba basumba mwabakola crusade ze milioni 10 nkola crusade open air milioni nga 2-3 kwe yange sawa zino naye ne manya nti mukama ne musaba bagenda obera ku lukuŋŋaana olwo ne musaba ndi muyimbi ne manya abayimbi banange bajja kumperekerako nina okunoonya transport w'abayimbi banange bamperekerawo mwolwo olutalo tetugendamu basinza yalwetumye tuleme kwetika musalaba ate tufuuke kizibu y'abasumba n'abasumba muvuleme efuuka kizibu gye tuli oba tonsobola bbeeyi yange ndeka obuweereza bujja agenda mu maaso naye mukama aba yakugambye nti maleeta alina okujja manya nti agenda kuwa obugabirizi owulya taata olukuŋŋaana ne lutegekebwawo omuweereza ono alina famire ye alina abaana n'oyagala ogende naye wiki namba ulya bulungi wiki namba olina naye kati mugugu gugwo wetaaga abantu abakutikulwa ku mugugu gwati gwotege musumba gwotegese ku lusedi gwona egayirira gwona ayimba etendo gwona asinza gwona akuba engoma gwona akuba keyboard gwona akola department eno nene taata amazima amatuufu nti sente weziberawo mukama nga agabiridde olukuŋŋaana kwata ku sente wakaba kubibeyivuga ukwata ku sente wakubaana bakwaya transport abaana basiwuka n'omusanga nga yene enkanyanya ziri bweziti ukwata ku sente oweeko kuba ku baana ababeera mu byuma eri okitegeera waliwo ababikuba n'ababioplatinga kwata ku sente oweeko ne basumba banno oweeko ne ku bayimbi abayimbi nno tetuli babbeeyi nnyo aba gospel tetuli babbeeyi nnyo waate ze maleeta okumpita emitwalo 5 kakadde ezo sente nnyingi nnyo ku bantu zebasaba okitegera zinyingi nnyo bebe kulu ka milioni zebasaba eyo abasatu bali mu 15 nzompa buwi mpozi ng'ongambye nkugula jangu oyimbe ku lusedi awo nzito we milioni 5 ku 10 woboze kungula naye woboze kusanyusa abantu naye wompise nzize kuweereza nzijja buzi yiwa mmotoka yange amafuta tutugenda wa Masaka nti ayo motoka ya maleeto enywawo emitwalo 7 oba 6 nange n'okwekola kaawo ngenda ko musaluni ne bankolako akantu mbese mukama ekitiibwa sigenda kujja kusiiwuuka okitegera bulungi kati ono musumba kyagamba nti obeera ng'omuntu ekintu kino ensonga eno wenjogerako n'obulumi bunnuma emboozi yaffe badde bweti mukusooka mugituuza ne mugeza ku kirala lwaki abayimbi ba gospel bava abaali abayimba gospel ne bavaamu ne bagenda ne bayimba ki sachula wati Satula music. First of all, kuno kuyitibwa. Omuntu ayinza okutandika okwagala okuyimba gospel music ng'ayagala bwaki bwagazi kubanga akulidde mu kyaki nate mwenyini nabanga ayagala akasente nabanga takakola ki takafunawo nateekayo emisinde nze nsuze ku street nga ndi mu gospel nali sinabakulokoka nga ndi mu ghetto zange eyo nga ndya bulungi mbeera bulungi tunyakula ebintu byaffe oniwe tubulwa emmere tukwata go tusanze mu kubo ne tumujja mu sente tufune ekyokola ki era nga tuli bulungi nnyo okitegera bulungi wetu watu tulina ngoye tusanga omuntu olugoye lwa lwaffe okitegereye engatto eba yaffe okitegera wetudde ne wa mukama yampita yekennyini wampita nangamba Bright Gwa Maleta Apostle oli mutuma oli mwana wange owulira natandika okuyimba nga nze nakubanga kabalokole nebutitanga bali ku lusedi wali obaddeko mukamwanyi bwoti no empando gimanyi mu lusoga bajete empanda nogira bitulekanya oli abera kali as ne tutawanya abantu ku lusedi okitegeera naye mukama watuyita mulimu aba bayite n'abalonde ba mukatize ndi omu ku balonde baamu nsuzeyo ku street ndiddeko mu kasasiro nga nsula mu church okiwulya nga ate omwana wa musumba omu yali mulalu nga yagisube bagisuddeko nenja surviving nenjagala okuddayo mu nsi naye nga mukama buli wengenda nkomawo okitegeera bulungi kati nze tongeza ne kubali abaana abajja obuzi okola ki okwagala gospel music ono nga bamwagala bino tebifuna n'abasumba tebagaba sente asumba tubekwasa babwerere nze musumba wange nga Bishop Michael Mwasegwe jesabira ayamba abayimbi abera ku kyaki okwo singa oba omutokedde ku kyaki abayambawo katini nkufere example ine ekivulu akubeererawo mu kivulu n'akwa kyaki abwe tolina kyosasula okitegeera naye bino ebyokulya nga agenda mu studio agenda naye alina family kyaki emutunuulidde
waba kuwadde yekumi oba etaano webaza mukama oba akakadde okitegeera naye nga tana bakatuwa era tusaba taata mukama abakuyambye ekyo totwerabiranga abayimbi bo musoma mwazi tumumanye gwe era naawe tujja kutwala simba wakati kyendabye mukama akuwa omukisa ne weebale mukama gule amakubo ng'abayimbi ba gospel bamaze okuyimba ng'ebigambo biva mu kamwa k'abasumba bigobye nnyo abayimbi ba gospel mu gospel omala okuyimba omusumba najja mukama akuwa omukisa mukama akuwa tamanyi ngeri gy'ozeemu tamanyi ngeri ye nagamba mukama ajjagabirira ye lwaki omusumba tasaba essaala mukama n'amugabirira asasule ne ku bayimbi bana bazze omuyimbirako mubasumba kati ensonga Sulemani kankayiseewo abasumba tulina abasumba bavumaganyiza abasumba abatuufu oli ataata nze nina omusumba yali yangobye ne mu bulokole omusumba yategeka emyezi egyo nasaba ekifaananyi weeyo saidi zeeyo kayunge era abantu bekayunga buli abadde ampita esaidi zekayunga eyo bozi kiyunga saidi zeeyo nali nagaana mukono omusumba n'angamba jangu mwenyini yakwetandikiddeko nti jangu n'omugamba zeeyo jakukola ku transport gwonakola ki gwonaalaba omusumba n'agamba jangu man of God nemala okuyimba yanyimbisa enyimba zalinga ezo nya kutaano ku mukaaga awo banayimba session 2 ne bantegaawo emmere n'endya man of God okusaawa y'okuddayo nalaba sente nga basolozeza sente waliwo yawaayo ekinaana atano kuba kwali kwebaza man of God n'ayingira mu office n'ateekawo ne ba bodyguard amasimu n'agajjako n'agamba oyo mugamba agende natawaana nga ne transport yantute ne bwewozi era Apostle Mugerwa Mathias yegwe nakubira essimu nenkubira nebalijja neyokaana webiseere nabo nga nabo ate nabo tebalina nga baga mwana nga oluguddemu abasumba beeyo abamu nange waliwo ayankola bwatyo kitegeera so tuleme kugatta bantu bano abeeyita abasumba n'abasumba tulina abasumba abatuufu twagenda ku lusede ya musumba Aide Luwero tiyatuwa transport waffe tugenze wa musumba Mukisa Jozi wano ku lusede tiyatuwa transport Bishop Michael tugendayo atuwa transport pastor no wena kabugani ono wa pastor Frank Andugwa tiyatuwa transport musumba Albani ya mukama pastor Albani ya mukama waliwo abasumba inosima waliwo n'abasumba batatuyambye ko ka short kusonga ya musumba ono yabadayogerako nti bakola kanisa byuma babiguze binenga atakabo kava mu sente ntono kituufu muwayo saddaka kubanga ekyokukunganya abantu okusukamu mu babiri okujja mu kanisa si kyangu saddaka naye njagala omanye kino musumba ndi tewali atateekamu n'omuyimbi akola ki n'omuyimbi ateekamu banaeka kubuulira nze nabona okulaba nga nfulumya oluyimba lwange olusooka nentegeera omuyimbi obulumi bwayitamu nokola ne programu ne producer nakuyimbisa olunaku lulamba n'embiriizi muno nezikuluma nezikutujja muno mu nsigo mugongo nagamba genda ojja kudda enkya kyokka nga ate ovudde wala nomala ennaku 3 oli ku studio webase kyokka abajja bakolako bagenda gwoli awo olinga ng'ekyokutunuulira obutunuulizi so wenja nekunyumiza nenge gye mbadde njampitamu kulaba nga music wange atuuka okuvaayo kulaba nga musumba osobola okumpita okumpa ku platform ze nandiroweza bwe tuti fena tuli babulizi baki banjiri ya Kristo mubiri gwa Kristo gwe tukola ki nti omuntu abeera wali nga ayoza engoye ze nawira akayimba kandi mulokole siti ya dogo King Suleiman Mukisa nakawuliza paka ekagwa kolega ekigazo mvukono yali mutamivu yarokoka nakyusibwa ate ngulwele nakawuliza yali mutamivu webale nnyo navako kukyuka naye nga akawulidde ali mukola mirimu gye kiregeza ndi linda nkyamala kiregeza ndi mubulizi waki wanjiri omuntu ongena mulokola gye mu kanisa onfuna bulungi nnyo naye nze kyensaba bataata fere tusala senate batugenda mu business kusala senate ojja kumpa $5,000,000 tutuwa mu business lindako maleyo okusinga okunsuubiza amalusu nti mukama akuwa omukisa nga transport samukusabye nga nzija nfuna bulungi nze nandirowoozezza nti kola yakabasa gwe kola oba tewasabye transport nfuna bulungi bamukume
Andi uliriza. Neda uliriza. Lwaki ekintu ekyo nkyogedde. Nti wajja n'omusaba transport. Atandika ogamba nti abayimbi ba gospel basaba ssente. Balina amalala. Yes, balina amalala. Nze bwe neeteeka mu transport wange n'enzija. Onfuna bulungi. Gwe n'otafuna ulira nti ulira. Gwe n'otafuna bulumi bugamba. Sajja ayitadde mulala. Yatuusa atya wano. Onfuna bulungi. Yatuusa atya wano. Nzijidde ku pikipiki, nzijidde ku mmotoka. Yambadde Timberland. Nyambadde engato ya bbeeyi. Soko giraga abantu. Engato yiyo. Engato ya bbeeyi nyiridde bulungi. Nyinza n'obutambala bwenti. Ne nyambala essuti yange nga nnungi ya kitiibwa. N'enzija. Nze nandirowoozezza nti omusumba yandigambye naye ye abeera talumirirwa. Kutegeera nti olimba lengenda okuyimba sinze nalwekolera. Sulemaani mu nsawo. Okambuzeko musumba. Sulemaani neda mulimu ekintu ekimu kyosooka n'otunuulira. Nga seddagana kumala kukugamba gwe omusumba. Bwe naba nyimba ku katuutiko engatto yange neebukako sole. Gwe kye kinaakusanyusa. Enkya onofuna amanya agadamu okumpita kweri. Yanswaza mu lukungu. Kati wompe emitwalo 5 mu bbaasa. Nengenda nensasula ku ngatta emitwalo 3. Ebiri nengenda ndyako pooko. Okuzaawo amaanyi genkozesezza. Pooko yawe emitwalo. Nfuna bulungi. Muliriza. Ngereza ku basumba bana abalina akabba aketandika akatono. Onfuna bulungi. Kitegeeze nkya ngenda kudda mu maaso go nga ndi mu suuti mpya. Pesa Katonda ekitiibwa. Embizi komakao. Naye galiko olwagala nsiwuuke nga ndi muyimbiwo. Metani ya bongo. Mumpulize kano ku nsonga ya Sulemani. Kampulize mu nsonga ya Sulemani. Sulemani. Abayimbi kankuli abayimbi lwaki abamu badduse mu kyaki nga tebana ba kyetuyita okuba kufa tukuyita premature death. Omuntu ava mu buweereza nga tatuukiddwa kubeera nga ava mu buweereza mu kaseera ako. Ulya bulungi. So omuyimbi n'omuvusumba tewali njawulo. Gwe lwaki olowooza ku musumba agenda obulya ku Crusade n'ogamba nti ono transport pa Bishop Apostle Blight Gwamaleeta avuga motoka ya ibweti oyo tugenda Masaka tujamuwaayo amafuta akakadde ku basumba bannaabwe. Okitegera waliwo omusumba ajja ku kyaki wamwe nga musumba muyamwise n'atagamba nti tumuwe transport. Basayo musumba. Fe waffe ku kyaki wa Bishop Michael Mwase waayita omusumba era atugamba kirukakatako okusiga ensigo tufune omuki. Lwaki omuyimbi togamba bantu oba tolina sente ogamba muyimbi ono avudde wala. Teyeetagana kubanyonyola nti avudde yeetaaga omukisa. Tabawadde mukisa. Gamba ne programu etambula. Naye kati etambula ebbanga ddene. Yisa mu bammemba. Nze nsooka okunenya bwekyo. Webale nnyo. Aposo Mugerwa omuweereza wa Mukama wanaba tumusiibula tuyeme kusuwala. Tewaliyo kumulanga tonfuufu ngatto omuki. Nze nina omusumba gwemmanyi wano. Nina abasumba bemmanyi wano. Omanye sirungi kumenya batata bafe abo manya abawaggulu abo. Genda mu ofiisi zaabwe bagambe nti nkwagala wa Laakayi. Nkwagala Masaka. Ojobuulira enjiri. Wona akasante enjiri ya sente. Man of God ajao gamba transport yogera nese kulitale. Ngogenze mu office zaabwe ekyo nkubulya amazima buli umwekaza naye tulina oteeka mu ministry sente ngawe muteeka mu basumba bannamwe sente gwe bamuteeka ne mbayimbi sente ate nga batwetaaga teri ku Crusade gye bakola nga teriiko muyimbi genda mu office wali girabyeyo wali kibadde yagala okumbuuza wali wembadde njagalira omukulu amalayo ebigambo bye wompitiddeawo ya wenkuyitiddemu wenakirowooza ngenda kukiza kubanga omusajja ono asirisa Simba wakati omudize na kibuuzo ekibuuzo kiri buli abasumba wateeka wasembadde okola ku Crusade ekyo kisooka ekyokubiri abasumba bonna bajja ku Crusade okuba nalabako n'okulaba nga nange ndaba waba watu basa ze transport abayimbi temwaba wa transport bolowooza bano tebaliko mafuta lwaki mufa kumwefaako mwekana mweka obuyimbi ne mutabula wakati omusajja wa Katonda Mukama yebazo amin abayimbi omanyi Bayibuli egamba bweti nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Bayibuli egamba banaawulira batya nga tewali abagambye.
kati mwetaaga okumanya Kwechuva basajja mwetaaga okukola ki okumanya kanyambe eggwanga lyonna abatulaba n'abasajja abayimbi bonna abatulaba kanyambe eggwanga lyonna ngenda sooka mbuuze Apostle ekibuuzo ngenda sookerako oli oba kale bonna bagenda kinziramu naye kansookereko oli omusumba akola crusade ani amusasula omusumba akola crusade ani amusasula omuyimbi ayimba crusade ani amusasula Nchiza John lindako kamaleyo obuziza abuza omusumba akola crusade ani amusasula nedda damu ekibuuzo omusajja oda asiri omusumba akola crusade ani amusasula mukama ya amusasula komawero omusumba akola crusade ani amusasula omusumba akola crusade ani amusasula era yamuyita yamusasula omuyimbi ayimba gospel industry ani yamuyita sokera wali omuyimbi ayimba gwe ogambye oli gospel minister yes buli muweereza labongo buli obuziza kankunyonyole banange labongo eno shonge n'atambula nagambye njagala nyambe eggwanga nyambe abasajja bano nyambe n'eggwanga liri mukama yebazibwe njagala bayamba buli muntu yenna omuweereza ateekeddwa okubaako ne gwaweereza buli muweereza buli muntu yenna omuweereza ateekeddwa okuba ne gwakola atya kati njagala kimenyamenya n'omuntu wa wansi asobole okukikola ki okukitegeera buli mukozi alina gwakolera era gwakolera yaba n'empeera basebo ne banyabo njagala mbategeeze omugabo gwaffe abalokole kanjogere ku balokole teguli ku nsi kuno omugabo gwaffe guva mu ggulu tekikye natandikiddeko kati ekibuuzo kyembuuza nabuuziza abasajja bano bagambye bwe bati talina njawulo na musumba nembuuza ekibuuzo era bo bagamba be bamu n'abasumba nenkikkiriza nembuuza ekibuuzo nkibuuziza bo omusumba ani amusasula omusumba ndako musirike mwana musirike mbanyonyole nze nabubuuziza ne munziramu nembuuza omusumba ane amusasula ne muŋŋamba Katonda yamuyita yamusasula owaye gwajja ku crusade okuweereza bw'abanga Katonda yapita nawe ye yakuyita lwaki si yakusasula kaze wano ndako sinabuuza nagambe njagala nyambe eggwanga kankubuulire bantu mmwe tutunulidde akabaasa kano Bayibuli egamba bweti nti Yesu n'asanga omukazi omusamaliya ku luzzi namugamba mpa ku mazzi namugamba tetusisobola kuwa mazzi namugamba naye singa obadde otegedde akusaba amazzi nti ye yensula ey'amazzi amalamu bw'onywa ku ye toddamu kufuna nnyonta tewandinyime mazzi kati kyekino abantu kye balabira batunulira peeni eno ne beerabira inki ali mu peeni agikozesa eno peeni kambuuza ekibuuzo labongo mpa kwesaawayo gijjeeko njagala nyambe eggwanga byombi byagala njagala endongo nesaawa byombi byagala nesaawa ngenda bikuddiza njagala nyambe banenda kumuddiza essaawa ngenda gikuddiza mukama yeebazibwe labongo eno essaawa ya bbeeyi yaani eno yaani ku ssaawa ne reediyo eno kyekyo ebbeeyi ku ssaawa ne reediyo eno kyekisinga value kisinziira ku nanyini mbuuzizza kale nanyini mbuuza gwe twe tutegedde bya aposo tumugjewo mbuuza Sulaimaani noono ku ssaawa ne reediyo eno kyekisinga value engeri yagijja obu e Burundi yesinga value kubanga yagijja obu Burundi yabuuka mitala
kakati kyekibuuzo kifu ekyo answer ene sawa nene radio si bye bisinga value nyannini byo nanyini byo yasinga value wuliriza bino tebirina value awatali nanyini byo kati olina soka kufuna nanyini byo bino ne biryoka bifuna value kati obadde olina osooka obbuuza ng'ani abikozesa Mukama yebazibwe kuba mu ngalo gaba amagezi gazze kakati abantu abayimbye essaawa zino kana akabasa ke tubawa sike mwamutunuulira bannange musomba komakaho njagala kuyamba gwanga nze njagala kuyamba nze sivumirira musumba sikiririza mu musumba butawa muyimbi sente ngamweyitidde ate sikiririza mu musumba kuwa muyimbi sente kati ogwawa nze nati nagaye njagala yamba gwanga sikiriza mu musumba butawa muyimbi sente nakuwa muyimbi sente ate sikiriza musumba kuwa muyimbi si muyimbi Mukama yebazibu amina bana otunu omuntu bwobanga omanyi nti Katonda yampita ogende wantu nga genze kuweereza togenze suubira se bw'oba omanyi nti Katonda yakuyita ogenda wantu okuweereza nga togenze kuweereza kasente oba togenze kuweereza labongo bwenzijewuwo nga tompise mba n'ensonga endeesi buli muntu ali wano assignment yaffe abalokole Yesu tatugamba nko okutuula mu church yatugamba ekigambo ekya mugende mu nsi zonna mubufuule abantu bonna ulira nze ngenda kumaliriza bonna boogere ngera ngenda kusirika ngenda kumaliriza nindako yagamba mugende mu nsi zonna mufuule abantu bonna okuba abayigirizwa okitegeera kakati ono agamba nti muweereza era y'omu nange omusumba talina kujja wange ng'asuubirayo ssente ku lukuŋŋaana lwe nategese naye alina assignment Katonda gye yamuwa ey'okufuula bali basanze ku crusade okuba abayigirizwa akasembayo ngenda bawo omuzindalo okuva ku luberebere paka ku kubikkulirwa teri omusajja yakolera Mukama n'amuwa entandikwa buli musajja w'amaanyi mu Bayibuli Katonda amugamba genda Bayibuli egamba nti Musa nze ndi mukumaliriza mbawe ndi mwenda mugenda kwogera nze ngenda sirika bino bye bisembayo Musa ngenda kwogera ku basajja babiri Musa anti eno interview y'abalokole kati tulina kwesanga abalokole Bayibuli egamba nti Musa ali alunda ate n'alaba ekisaka nga kyaka omuliro n'akisemberera ne bamugamba ajjamu engatto kuba ekifo ky'olimu kiki kitukuvu n'amugamba ddayo genda n'abuuza weba n'ambuuza n'antumira bugamba ndi kyendi teamweyanjulira gwe yamuga genda eyo gy'olaga gye ngenda okweroseza nzaani Katonda agamba Ibrahimu va mu nsi yannyo ogende mu nsi gye ndikulaga bongo bino bye bigambo byange Katonda bw'aba atuyita tatuwa ssente talina ntandikwa gy'atuwa musumba byoyogera talina kyatusasula talina kyatuwa naye olw'obulumi bw'omulimu gwe yatuwa gwe kutusindiikiriza ne twambale osanga omusumba nga tuli mu ngato za lubege osanga omusumba nga echache atoba ne church osanga omusumba nga abaana beze nakula ntata wange nga musumba fe twalyako muwogo ku Christmas ewaffe muwogo ne dodo naye nga tata wange mulebe sente za kabayina gwaziwadde memba mu church olw'ekizibu agenda atandika obulamu abasumba tuyina ebizibu bingi bye tuyitamu munda muli
mwe tutagenda kujja tubabikkulire mwe mutunuulidde akabaasa abayimbi ba gospel batunuulidde akabaasa nenze muganda wange Bright Gwamaleeto ne muganda wange Sulaiman bwe nkuyita ku crusade yange sikuyise kukola kuweereza nkuyise kunkwatirako mugugu tusobola okufuula bali abantu okuba abayigirizwa. Omusumba ono ayogedde ebintu bingi nnyo owulya bulungi. Agambye oba ompise tukwataganeko omugugu lwaki nze nkuyita okunkwatisaako ogwange ogwebalama nga bwe wampita ddi ne sitajja. Abasumba bangi tutegeka shows ng'abayimbi nemuga kati kangeze nti ku Sunday nina show yange najabuulira enjiri okuva ku macha ku lunaku lwategedde nti nako show nga tenjiranze banga ddeni n'amaliza enjiri ku ssaawa 9 ez'olweggulu neddala weebuuzeemu abantu banasobola batya okujja ku ssaawa ezo 9 zamaliddeko enjiri ku show kusho ababa mu church bana n'okujja ku show webaleka kunya kuziri special nti tulina show ya munaffe olero tumale saa 6 ekyo tekiriiwo nzenze kyensuubira kyandibadde bwe kiti tetwandibaganye kubulira njiri ku lunaku olwo naye kubeereko ekkomo ati ze gwe ssaawa 6 tulekewo obudde bw'abantu wano kuba bagenda kudda ewaka beetegeka ate bali bakomeko naye bw'omala essaawa 9 buli mwajja kudda waka tannaba kulya babale mwana amalira okulya yesati nga atamala akomewo okitegeera ndowooza kati gwe weebuuze gwe omugugu nga oba ogwetisse eddala lwaki mukwetira emigugu mukusaidia ali kumbuuza kibuuzo nkidde muze sigenda kwogera bintu nzira mu kibuuzo neda kwerabira pointi zange ziri bbiri. Yesu yagamba tugende tubuulire enjiri eri amawanga gonna. Kituufu nze okugenda okubuulira mu bbaala enjiri ey'okuyita mu kuyimba ekyo ekibuuzo nkikwekere njagala ansa yaakyo. Funa bulungi kubanga teyagira abatuukirivu olwedde fe abalokole Yesu tumutegedde naye eri abatannamutegeera ababali mu bbaala naye nga we naayimba oluyimba lwange olwandi mulokole no lindako mbuuzizza musumba gwe oli muyimbi anti wuliriza nina ensonga lwaki mbuuzizza lindako neda wuliriza wamma ekintu ekyo kijja lwaki nkibuuzizza ekintu ekyo lwaki nkibuuzizza mpulidde abayimbi ba gospel bangi nga bagamba bwe bati tokkirizibwa kuyimba mu bbaala tokkirizibwa kuyimba ku bivulu byansi nfuna bulungi naye nga ate bw'ojja n'otunulamu waliwo obuyimba bw'abayimbi ab'ensi ate bwe bayimba mu church kwe neebuuliza bwa bayimbibwa balokole ugategera akantu wako then lindako ebintu byembuuza tugenda bawo ekikolo nedda ebintu byembuuza tugenda bakuba episode ebintu byembuuza tebiyamba gwe weka omuyimbi ali wano ku platform eno wabula biyamba n'omuyimbi abadde eri lindako biyamba n'omuyimbi ali eri atamanyi kiddako kubanga eri akyayimba mu bbaala eyo eri agamba lwaki tebatukkiriza kugenda kuyimba eri ng'ate n'obuyimba bw'abayimbi b'ensi abeeri obwenjiri tubuyimba muki kankulongoseemu ku taata nze ndi mutume seyita bwesi nawulya ddoboozi owulya taata ekintu kiri bwekiti omwana wange Maleeto ekintu kiri bwekiti buli ono omusajja agambye buli mukama akuyita ku assignment eyo ebeerako entandikwa nekkomo oba olusi tebaako kkomo okiwulya bulungi mukama akuyita tulina abayimbi nga mukama Katonda abawadde ekisa basobola ogenda mu ssabo ne babuulirayo enjiri wabanga balina omuzindalo gwabwe mu ssabo kyentegeza ye bbaala bivulu by'ensi tewali njawulo n'amasabo byonna byebimu ebyo kuba bya sitaani masanyu ga sitaani byonna owulya ng'agenda n'ayimbayo n'avaayo nga takubiddwa omusajja ono akunyodera agamba nti buno bwe tulimu bwakabaka buliko ekiketezo nti tulina abayimbi nga
tulaba yagamba tuyimbe owulira kiri bwekiri ndi kunyonyola ono deni ndyokenze kwoli kati omuyimbi tulina abayimbi ng'alina kuyimbira mukwaya wokka mukama we yamuyitira weewo kageza nasesetula okugulu nadamba ave mu special eyo ng'agenda akubibwayo tagenda kuba na mirembe kubanga okuyitibwa kyeki okuyitibwa kwe kuyitibwa njogedde Luganda sogedde Luzungu explain eno radio omuntu asoka eno radio omuntu ayitiddwa ne bagamba bright kwa maleto jangu nkuyise ompereze oba mukwaya owulira buno bwa kabaka watandise okuddayo ku point nabadde gamba nedda wulira taata buno bwa kabaka buno bwa kabaka era ndina omuyimbi ayanyingiza Kampala bamuyita ye mwogere nerenya producer Samex amumanyi bulungi yandeta mu Kampala olwo yantwalwa producer Samex tuyagala muwa big up yenga mulamu nzija omuwalo bamuyita kukkiriza kukkiriza ye yangamba va mu studio z'ejjinja mu kyalo baba kuba bubi jangu e Kampala nandete wa producer Samex 20 nalongo sagala kumalayo gonna bamwita nalo olw'ensonga wengenda omuyimbi oyo mukama asobola omuwonya saawa zino nabanga wawulira obujulizi buno ate nobanga omubisaamu amaaso omuyimbi oyo wulira omuyimbi oyo producer Samex yagamba bannaye musabenga nnyo mukama ababuulye we mulina okuyimbira niwe muliri okukoma n'agamba buno bwakabaka ng'ono wagambye nti oliwo omuntu obeera wakabaka ano bwa Buganda nga wonaayingira mu bwebusoga eyo nakugondya amateeka g'ebusoga tolina kuleeta Buganda bwokutwala busoga oba obusoga abuleetawa eno omuyimbi oyo yagenda n'adimbira mu bannabbi b'obuki ab'obulimba n'awa boundary yali ayimbira Jinja n'agamba nvudde Jinja nzezeewa e Kampala nemugamba naye nze mpulira muno nga olina okuyimba mu mawanga gonna naye ng'osinzira Jinja lwaki ogenda eyo twandigenze mukama ajja kukubirayo kibooko n'agamba mwanyinaze mumukyali baana bato ffe tuweereza mukama nemugamba oke yagenda mu bannabbi b'obulimba saa zino omuwala yagwa eddalu okitegeera bulungi yagwa eddalu kiza kukiri nti buli omuyimbi yenna ojavaano ogende mu bbaala wova mu territory etaliyo n'ogenda mu territory endala okubibwa obanga mukama takwetira kusindikayo n'akuwa amaanyi ako okiwulira buli muyimbi yenna era tewali agaana muyimbi Sulemani Kankwe tewali akugaana kuyimbira mu bbaala tewali akugaana kuyimbira mu bivulu byansi oba owulira ng'olina obusobozi alina olubuto yamanya Pasa Bugembe yabadde akyogerako mu inner conference yabadde yabayimbi basaba basiiba naffe tulina okusaba ennyo tulina okusiiba nnyo ogenda okwenganga eyo wabula eriwo ogendayo eriyo amaanyi agaayo kati amaanyi ogendayo ng'olina matono ogenda kwambulwa ate oyambulwa ogenda kuvumaganya bannamwe balokole banno ate ogenda tuvumaganya ffe ffenna kati awo kati nvuddewo anti nkugambye oli waddembe kati nzize ku yono tuze ku bya ssente kati ensonga yono atukaddemu ekibuuzo kyange ekyomugugu ekyomugugu lindako kakamalayo point yankuba oyo mugezi ajja kubimalayo byonna okiwulira Musumba agambye nti buli muyimbi alina obwakabaka bwe obw'ekyaki bwavaamu nze nsabira ku KMC Church Bishop wange ye Michael Mwase mbeera mu bwakabaka obwo Victory bwakabaka Besero bwakabaka agona makanisa Full Gospel bwakabaka kati nze omuyimbi njogera ku muyimbi ali wero profession ali mu bwakabaka nga KMC Bright go amaleto n'abayimbi abalawo nga gwo oli mu kanisa iyo ebagita batya Ebenezer Gospel Ministry nti wemba Musumba tujogere eyo Divine Throne nze Young Kingdom Ministries Church kati gwe omusumba wobanga ow'obwakabaka buli obwa divine ono bwavaamu nga mukama yakugambye olina ayita Bright go amaleto kwekyo kyotegese onzije mu bwakabaka obwange eno bwendimu ondeete mu bubwo ombuzeemu amaanyi oba omulimu gugende mu maaso kyolina okumanya nti eno gye tuli eno gye ndi mu bwakabaka eno
okuntolayo okuntwala eri mukama akuwa obusobozi omanyi kyabadde ateyewala butavanga tahonenga mafuta gayanyiriza naye wobanga oholinga amafuta goyanyiriza olina okusasula olina okuteekamu ekitiibwa muweereza oyo omuyimbi tuli ku muyimbi nga wonaakola n'oyita Bishop Michael Mwase gwengezaako owa KMC Church n'omuyita ajje n'omukolera ne budget ne baasa n'omuyimbi bw'otyo oba ogira n'oba omuwa transport facilitation kuba bonna baweereza naye kati gwe kyemugamba mbu abayimbi balina amalala kamale mbu abayimbi ulya taata labayo bebona batandika mbu abayimbi balina amalala tebasaba tebabeera omuyimbi omuyise aze ku reason ekyo kyalina that very day ate gwe oyagala obeerewo omusumba gy'obeera gwe pasita we tebawuliriza njiri naye musumba wange wagamba nti maleeto tawuliriza njiri aba muki mutuufu kubanga yanvunaanyizibwa ki basumba bakompenya wenywera amafuta ffe tulina ekyaki yaffe Bishop ayanyiriza abasumba ab'amaanyi ab'enjawulo buli lunaku musumba ajja takeera mu kanisa tugulawo kanisa saawa emu tatuukirako obwo obudde otuyimba obulya saawa meka nti 6 paka saawa 8 okitegedde man of God atuuka saawa nga 4 n'atuukira mu ofiisi wa muzeeyi watuuka mu ofiisi ne banyumyamu ne basaba n'okusaba okitegeera n'amujja mu ofiisi n'atuuka mu church n'amulinyisa akatuuti oliva akatuuti ne bamuza mu ofiisi n'alinya tekisi ye n'akola ki kyokka gwe oyisa omuyimbi oyagala atuule omusumbe si gwe musumba we oyagala omusumbe n'enjiri gy'omubuulya si gye babuulira ewaabwe ompe emmere etagenda munze naye ompise ndina emmere gye nina olulizinga egenda mu bantu abo ate nga wonjagala ennyo n'abalala bakola ki we banjagala njogera ku bayimbi abali valuable abakubye oluyimba ng'omulogo buli musumba yenna abaana yeetaaga okuyimba oluyimba lw'omulogo mu kyaki wenzijjewo ne ngamba musumba ompira saawa meka 4 ate n'abasumba batuyita ku saawa n'akugamba saawa amanyi saawa zakuyitirako ate n'akugwa saawa 10 okitegeera kati omuntu oyo waba atuuse muwayimbe mu budde bw'omuwaddemu agenda toyongerezaako bigambo bafuuka ba bizinesi bafuuka tewali wano musumba yenna asasula muyimbi miliyoni 5 okitegeera omalayo kano kamale enkudiza akazinano Suleiman emyaka gy'oyimbira olina omuyimbi gwali obudde nti bamuwadde miliyoni 10 nti naye omusumba agenda n'akuyita kubanga omusabye transport emotoka mafuta akimanyi waliwo levo gy'otwakoze natambuzanga ebigere okuva eri ebbunga n'engenda gayaza neyokaana ku bigere tuyayanira kuyimba okitegeera ne tutuukayo omukyala n'agamba mu conference be batweyitidde n'agamba bannaye abatayimbye mu conference eno enkya mujja kuyimba ne tukatambula ne tukomyawo ne tulya ebiberenge byaffe nenkeera ne tuddayo ne mu overnight bwe tutyo ne tutayimba oluusi ne tuyimba ne tukomawo oyitegeera bulungi naye nga tebatubazeemu value yadde awo nno naffe twali twewagula twetwala bwetwazi zavugiddewa kasaazo tutuse ku level nti Bright woba onjagala Bright gwa maleeto nsooka kutunula mu ddayali kubanga abanjagala mukama abampadde baki bangi nnyo ate balina obusobozi mukama era Katonda kyenkusaba taata buli muyimbi yeno wa gospel taata kansabe esaala eno nga musumba aginoza akasala lindako tetuli mu kumaliriza taata tusaba abasumba abatalinga musumba Yusufu ono taata otuwa abasumba abamanyi valu y'abaweereza bonna abasumba abayimbi batume ababuulizi b'enjiri banabbi bonga bayimbi nga bajja abawa value mukama Katonda wange Yesu era tusaba mukama buli muyimbi afuluma okuva mu bwakabaka mu kyaki gyavaamu ogenda mu kyaki endala nga wakoma wakomyewo n'ebitereke be basumba betwagala mukama betwetaaga n'abasumba nabo beetaaga we babafulumye mu makanisa gaabwe mukama oyo muzibe omumwa nja kukolimira esala kati ne bwogikomyawo mukama Katonda wange taata ku mutima n'awulira mukama wange taata bano baana bo bansazizza musaala gye mbadde nsaba naye kusaba mukama Katonda wange towaziba mimwa naye amatoga gule nsaba mukama okolereyo abayimbi ba gospel nga wola omukyala Jende Chef ayamba abayimbi ba gospel n'abalala babeerewo mukama Katonda wange Yesu abayimbi ba gospel we are not expensive we are not here for money we are here for ministry naye waliwo abantu betumanyi nti
waliwo omusumba gwe nagendako Mukama Katonda ng'ali n'enkumi ezo yangamba mutabani sirinaamu saamusaba sente n'akwata 30,000 n'azimpa. Omukyalo oyo asinga omusumba oli ayagwa yavuga emmotoka enene ebweziti ng'alina 4 neyegayira mu ofiisi n'ajjako amasimu n'ateekawo ba bodyguard. Omukyalo oyo omujjukiranga mu linnya erya Yesu omusumba oyo. Musumba time etukutte twandikoze extension ya program eno. Mukama yebazibwe. Amin. Bigambo bayogedde bingi era nina point zenjala okona naye zisinga zisanguse naye ngenda kwogerera ebigambo bitono. Abantu abatulaba mwenna abatulaba bigenda babitono. Abantu bwenna abatulaba tukyali ku program eno paka ngeguse. Tugenda kuyamba abantu mwenna mweyongera okugoberera la bongo MR Live. Tugenda kubeerako tugenda program eno tujja kugitwala tugenda kuyamba eggwanga lino. Naye kankone ku nsonga ziringa 2 ku 3 zigenda gatta bonna. Sigenda kona kweno neno tujja gatta zonna ndakikanga 3. Ensonga gyengenda osooka okwogerako abantu nadde nkyogerako abantu badidde ensi ne bajingiza church. Church nayo yansi eri ku nsi ku mutaata. Badidde ensi bajingiza church ne bajingiza church. Negujja bagira. Yensonga kyekikye natandikiddeko nti abantu bagamba nti ebyensi bituyigiza eby'omuggulu. Ekyo ky'abantu ekiri mu Bayibuli. Eyo sala ya kitaffe ekyo ekintu bakikopa mu sala ya kitaffe nga bwe kikolebwa mu ggulu nga bwe kiri mu ggulu bwe kiba esala ya kitaffe ali mu ggulu ennyo tukuzibwa bakabaka obujja byagala bikolebwe nga ebikolebwa mu ggulu bisooka kukolebwa bibiri mu ggulu kati byoka bikolebwe kati gye batuusa nti ebiri ku nsi bituyigiza ebyawa naye mu Bayibuli tekiriimu. Kati abantu badidde ensi ne bagiyingiza church ne batamanya nti ate ebintu byaffe eby'echurch byanjawulo nnyo. Kyovula ebintu by'abalokole ntera ogamba abantu ffe tuli mu ddiini. Basebo ne bannyabo njagala obanjulira nze siri mu ddiini y'abalokole. Ndi mulokole. Oluyimba lwono mulokole talina kitoko. Mukama yebazibwe. Bade manya gatandikira ku mugugu. Ndi mulokole. Siri mu ddiini y'abaki? Y'abalokole. Kuba nze bwaddira eddiini egenda n'ebyensi. Naye omulokole atunuulira omulokozi we kati ate omulokozi we tali ku nsi ali mu ggulu kitegeeza akola ebyawa eby'omu ggulu. Kati njagala kumaliriza ensi abantu abali mu nsi la bongo balina ekintu kye baakola nti bo music we bamufuula business. Tegeera era nkubiriza abavubuka bonna aba gospel industry toddira music wa gospel kumufuula mulimu. Musumba Tereza amao abayimbi ba gospel Mukama nkiddira abayimbi bonna aba gospel mbakubiriza nga maliriza la bongo la budde buleka butukuru twandikoze extension. Toddira nga music industry eya gospel n'okufuula omulimu gw'okola. Tujja kusanga tulina omuyimbi wa gospel omugwe bandopera ali ku bakazi akwata ababba sente toddi ojja kwekanga ng'oli mu bintu w'ebityo. Genda okole nga bw'oweereza ekisembayo. Omwana Katonda ali eyo time etukutte simba wakati time etukutte kyetugenda okukola program eno tugenda gyongerayo ko kadde tugenda gikola mu episodes obanga ogamba nti mwine abayimbi abaffe ejjaffe munajetikako dy emigugu abayimbi lwaki service ogimala saawa 9 mulyayo bali basokaza ku bakazi abasoka babiri abasatu mulyayo ko abayimbi katumalize kapasita banaye tugenda gyongera tugenda giwayo time endala MR Live efukire yenjawulo nti ffe wano tuli mu buweereza
views n'ebirala katonda abitublessinga nabyo blessings bwe bijja nga bijja tebitulumya nnyo mutwe programs nga zino tetugamba nti za makulu nnyo eri ensi yaffe twagala subscription gy'otuwadde ddala katonda agikozese okusaasanya ekigambo kya Kristo likes n'obudde bw'otumalirako twagala naffe tubutaaninge tubufuula akagaati ak'omuwendo tugenda okugabula ensi olwo nno omubiri gwa Kristo gunywerere ddala programs bweziti ffe twasalawo tuzireete tukuba mu kyaŋŋaniko naye tageti yaffe eri wano twagala enjiri ebuulirwe ennyumba ya Kristo enywezebwe ebigambo bibuulirwe n'ekigambo kisaasaanire amawanga nga tuyita mu bintu nga bino tugenda kukomawo n'abakulu bano twongere tunyweze programu eno topic ebadde nti lwaki abayimbi ba gospel badduse nnyo mu gospel mu music industry ya gospel ne bagenda mu music gwe bayita owensi kiki ekibatengula ebyogeddwa bibadde bingi nnyo byonna bya makulu wadde nga waggulu w'ekitiibwa kyetuwa katonda waffe era oyo omulamuzi ow'oku ntikko twagala okutegeeza nti katonda asigalayo mukama tunagalawo programu ntwaga jueleze Jende Chief omukyalo oyo promoter waffe promoter wa gospel music ayambye abayimbi ba gospel bangi nnyo avuddeyo okonako kubulira kigambo yagamba nti kati kigambo njagala nkiyisaawo kasponsoringe buli luyimba omuyimbi ateesobola omuyimbi afuba okutuusa enjiri mu bantu nze kanveyo nyimirire kimu ky'ekyekumi ekyensi n'ekyakatonda yabigatta naga nti nedda kanzimba obwakabaka Musumba Yusufu lekeraawo okuyisa mu mayimbi amaaso kati Musumba Yusufu tumaliriza mu bigambo nga bitatu twagala okusabira abantu mukama yeebazibwe yenze Yusuf Tinka ndi musumba ku Divine Throne Worship Assembly tuli Masajja ngenda kusabira abantu mwenna abasupporting abayimbi Mami Jenda Chief mwenna mwana tugenda basabira n'abayimbi ona ngenda basabira abantu mwenna bala program eno mweyongere okugoberera nabagendo sharinga nebyabyo nabikole mulinyala mukama fes ngenda sabira abantu nze mpagira abayimbi sikuwagira olunaku lwa concert kansabira abantu olunaku lwa concert mwenda mwewombere njagala mbasabire Piriton gwemba kubye anyikire mukama tukwebaza kulwa program eno tukwebaza kulwa bongo tukwebaza kulwa abantu mwenna kama nsabidde abantu bonna abagendera programu eno obawe omukisa mbasabidde Miracle Money buli muntu agendera video eno bona je ba myaka mekobo giraba kati obo giraba ddi kusabidde Miracle Money ofuneyo sente z'ekyamagero ndagira buli kirwadde kibadde mu bulamu okuvaamu kati mulinnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ndagira mukama abantu bonna obagazise music industry nangirira omukono gw'okutambula mu ggwanga lyonna nsabira abantu bonna bawagira abayimbi okubawa omukisa sabidde Mami Jenda Chief omwongere omukisa omugaggawaze afuke w'amaanyi nnyo afuke wetutumu asupporting bangi ajje n'wano ku Labongo family awagire abaana bonna mu linnya lya mukama waffe Yesu mukama nsabye omukisa gwa Ibrahim Isaaka ne Yakobo gubere ku bantu bonna mu Kristo Yesu mukama waffe amina mukama weebale nnyo mu linnya lya Musumba walwali yaga nti yandiagala okubira ku namba y'essimu kwongera okubuuzaako enamba yange y'essimu weeri eri nine namba emu sagala buzaabuza abantu enamba eri 0700 8 32 78 0700 8 32 78 manya gange King Suleiman Mukisa ndi muyimbi wa gospel anetaze yenna nsoko kwebaza Labongo Foundation okutukyaza ku interview eno era nebaza nawo omulabi abadde atulaba sigala maaso ng'ogenda maaso notulaba sharinga commentinga likinga ate oyagalizeeko n'abalala amanya geego era nebaza nnyo Mami Jenda Chief kulwa omulimu omulungi gwakola mu gospel ministry sijja kiyita industry nenja giyita ministry kuba kituufu tuli baweereza so abantu abandiyagadde okunkyazaako mu shows concerts okunkyazaako makanisa zi conferences enamba ziri bbiri esooka eri 078 62
73 bakusabidde Sara ina name of Jesus chukute chite 078 62 45 45 784 078 62 45 784 eyo ye yange gye nkwatira muno 078 62 45 784 eyo ye yange yennyini nyini gye nkwatira wano mu ngalo ya era gye ngenda okubawa. Okay. Yeah. Apostle. Yes. Mtu ali yagala okuwa ku shows okuyita blessing ministry overnights ebirala. Omulogo yo eyali atuloga tebikyasoboka omulogo yo eyali atuloga ebitala byantadde. Let me say Mami Jende Chef, our dear pastors, buli muntu yenna agezezaako okumpita ku conference, crusade, overnight party, kusanyuka, kudigida, kubuulira njiri. Big up on yourself, mukama akuwa omukisa. Gwatana bakumpitako nze omu ze bampita freestyler Bright Go Amaleta Apostle. Osobola okunkubira ku namba y'essimu eno oba okumpereza ku message ku WhatsApp. Manager wange yatera obeera nayo oluusi nange embeera nayo. Call on my number 07 mwabali ebulaaya otandika na +256 757 266080. Mwabana Uganda otandika na 07 57 26 8 definitely onabo mfunye tuweleze mukama abasumba mwena omuyita abayimbi abali mu buweereza bw'okuyimba ne mubawaayo ku ntambula ne mukanya bulungi ne amamotoka gaabwe n'abasumba bayita basumba bannaabwe ne babawako ekyo kye balina ne baddayo n'ebitereke banaye mukama abawa omukisa. Mukama abanjagaye sebo nabadde n'akavuyo bweru w'eggwanga. Nakulabye Zimbabwe. Ngokuba Zimbabwe gimalawo. Tebaagala kubyogerako. Naye ayagala genda ku YouTube channel yange Bright BRIGHT Goa GOA Maleto MALETO. Definitely onaabo ndina oyagala okuba bulungi kola saba mukama naye kola zenkugambye kola womise fanya kazi na wombe Mungu. Abayimbi tugulewo business zaffe tukole eno wetuweereza mukama tubere n'esente zaffe bana abatuyita kupate banaye kupate emikolo nyimbira sente siyimbira bwerere naye crusade overnight conference awo mpa amafuta nenzija nempeereza mukama nakola ebulungi ennyo. God bless you so much. Wewa ku MRF tubali tugenda kukomawo mweraba.